Faadi TV ujimbaniriza akadde kano mwasibye mutya ngenda kubasaba musubscribing ate munyige ne kade mbana mawuli agaba gatambula okwetula eggwanga Uganda abali kata Saudi Arabia batumedeko nembebaza ne bagamba nti mwe bali nnyo kubanga mugi following Brenda Marozi ndibengedde okubanga bimutabukirako mukazi watu yatandise okubanga avunda wansi nakwambi kutuusako byonna abaana bawala oba kiki ngenda kwambi kutuusako byonna bagita Faadi TV uji muli mutya mwasibye mutya abali kata ebyama byongedde okubanga bivaayo ngenda kwambi kutuusako wano ku Faadi TV uji Faadi News ji following kusane KBTV uji kusane RTV Uganda na YouTube channel zange updates simba nazo each and every single day we just following or subscribing onyige kade Brenda Marozi mukazi watu ye mwana mwala oli atiba ng'obutibi ng'atiba butibi ndozo mulengerawo yali ayayuka bulungi ne omwana yeeyonoona abasajja badde bamukozesa kajegere atandise okubanga avunda bateekateeka kubanga bamudwalire bakole ki bamulongoose ono mwana muwala ono Brenda Marozi kubanga si ye mwana goyinza ogamba nti kale muwala mukulu nnyo akyali myaka 20 akyali myaka 20 kubanga Brenda Marozi kiraga ne waka yaddukayo ng'akyali mutono omwana omanyi ebisesi ngeri abaana bava obuto nga baana bazibu nnyo oluusi abazazi babagamba naye omwana wo ng'asusse be bana abaana bakule waka nga tebagambwako nga mwana ng'azunga asula mbidongo wakakomawo bukya ng'abazadde bamuvaako dda nga bamukuza ekyejo tebamugambako bana abatagambwako ne boononekera ebyadda no Brenda Marozi abazadde baali balowooza bintu bya kusaaga omwana ayonoonekera ddala n'abazadde ndowooza baka bamuva nako dda bamwesonyiwa omwana ono gw'olaba oyo Brenda Marozi oyo abasajja babadde bamugula e Dubai bamukozesa kajegere bamukozesa emabega n'emaaso yavunda ekabina bannange ono omwana essente babadde bazimuwa mu bungi ne kati ssaawa zino n'okumugula takyayinza kufuna yamugula lusika kati yaweddeko lengera omusajja yali gambye nti omwana alina akabina nti kankangule alina akabina ebbina liriwa alina museetwe kati abaye bamukozesa n'ebbina ne liggwerera ozannya gwe n'okuzannya gwe n'ensi Brenda Marozi abantu bangi bamugambanga nga yanyumiriza mirimu egyo gy'akola olw'okuba abasajja bamufuwanga zipaawo ne ziddira mu zidoola ye ngalaba nti bali bakola ki nti bamwagaliza ye ngalaba nti yamala era omusimbi ayoola avuba buvubi ng'essente takyayola wabula ng'avuba buvubi nga takyakuŋŋanya ng'avuba buvubi 2,000 za $, 1,000 nga basajja baguza bbeeyi naye essente yaziteekawa tewali amanyi yali alina bingi nnyo byali ayagala okuba ng'akolya maama ne bakadde abafamire baali bamukola ki baali bamukyukira olw'emize gy'akola ki gye yali additingiramu abafamire baali bamukyawa Brenda Marozi ne bambi nga bamanyi maama oba oli ondoza waali wakyaliwo enkolagana ne maama nekiragandoza ne maama kati yakola ki omwana yamwesonyiwa yakomyewo e Uganda oba yamukutte akatambi n'ebifaananyi n'abiteeka ku miti y'ebbagano ffenna twabadde tumanyi nti Brenda Marozi yakomawo e Uganda abasinga twabadde twamweba n'omwerabira ng'abasinga tumanyi akyali e Dubai ali mu kutetenkanya nsi ali mu mulimo gwe yagamba nti omulimu gufuna kiralu yagamba nti Uganda bamuseeranga n'agamba kangende e Dubai gye bananguliranga ddiramu jjukira amanga g'Abawarabu ago n'amanga g'Abazungu ebiseera ebisinga abaana abeetunda bbeeyi eri abaana abeetunda bbeeyi ng'okumukwatako binamuwa $100 ne wano e Uganda ng'ani akugula $100 wano kituufu oyinza obbafuna naye oyinza obbafuna eyo nga muyenga eyo mbagagga naye abaana bali wayisimanga ku mabiito 2,000 ng'omuntu yeeyagala bannayuganda ng'ani ayinza okukuba emitwalo 3 $100 era ebiseera singa abaana abadiringira mulimu guno abasinga sente zifuna nnyo ebweru w'eggwanga ono mu Uganda batono nnyo wano ayinza okukwata emitwalo gya 3 mbwagula mukazi kizibu nnyo era Brenda Marozi yagamba kanve makindye jukira abeerako kemakindye n'amagamba kagamba kanve makindye kangendeko ke Dubai era Dubai waali wakola era ensimbi ng'azibalira mu kamera
oba yaziteekawa oba zaalagawa esaazo wuuyo atandise okuba nga avunda wansi baagala kumulongosa abasajja bamukubisa mabega ne maaso ebisizinga abantu abasinga boogera ku bintu by'obisiyaga abasinga birabanga ebyokubala naye ebisiyaga si birungi ebisiyaga si birungi ebisesinga eri abasinga babirya nga tebeerabira jjukira abasinga bagamba bakozesa simanya nga bitube mabega bagamba tebitegereka bana ebintu by'ebisiyaga nze neewuunya babirya gwe mutunobeerawo ng'owoomerwa bisiyaga kulya munno mabega ewafuluma ennankani nga gwe ewakuwoomera ewafuluma ennankani mmanju emabega mazima ddala really n'omukazi nawe n'oteekawo nawe bakuyisa emabega siriasi kikambwe we yatandise okuba nga avunda ensimbi talina wadde n'akamu nti oba asonde akabina konna kagwa ku bano abasajja bakozesa baaba nnyabo baamukozesa emabega akabina ne kaggwerera omanyira bba kagwera bugwerezi nga omanyi sabbuuni nga ggwerera nga buli wozi bumwezesa ggwera kati kabina ka Brenda Miles ebadde atudde mu reality mu byaddala mu byalaali esaazi Brenda Miles wafaana bwate bwe yali afaana naye mabegako akabina kali bwe kati bino si byakujubisa bannange si byakujubisa omwana alina akozze akozesa drug ono omwana yabadde yavaako ebiragalalagala abikozesa asiba mu mabaala abasajja bamugwako kiringi kajegere abasajja 10 no bakozesa omulundi gumu nze bano abaana mbeewuunya oba nabulamu ki obwo oba nabulamu ki obwo Mukama Katonda amuyambe naye baaba obulamu bwe buli mu kasuubo ebyaddala era nso okuba nga avunda bambi emabega lenga yabwe yali afaanana bw'ati yali muwala yeesiimiza naye omwana kati yaggwawo yenna ndowooza mukiraba ekifaananyi ekyo tudde mbyaddala ebyamazima bwe yali afaanana ne kakati bw'afaanana ngenda kuba nkulaga ekifaananyi bw'afaanana kati lengera toba nti waliwo enjawulo bano abasajja bamukozeseza naggwerera akabina omubiri ne guggwako ennamukovu bitya bannaye Mukama Katonda ayambe naye nga obulamu bwe bwo buli mu lusuubo. Subscribe mwera.